Aso ne banyabo olunaku olwaleero tubadde wano nga tuze okusinkana abakulira akakiiko k'ebyokulonda. Si kuba nti tubalinamu obwesige bungi obwesigwa, naye ffe nga bulijjo bwe tukola enkola yaffe tuba twagala kubeera ku record. Tetwagala enkya bagambe nti bino ebizibu byatuukawo mwakolawo ki. Ffe tuba twagala bano abavunaanyizibwa ku nsonga bategeere obutali bumativu bwaffe era bituze twogerako. Twogedde ku nsonga y'ekiwamba abantu ekizzeemu abawagizi baffe mu kalulu kano nga batandika bawamba omukulu Serubiri eyalina forms zonna za nomination za candidate waffe. Twogedde ku nsonga y'ekiwamba abantu okuwamba abantu baffe abakola mu EMC ne bababuuza ebyobufuzi. So si wanga abasiemayi baba bakuta omuntu lwaki bamubuuza lwaki muwadde kaadi ono lwaki temugiwadde oli, lwaki mukola bwe muti, lwaki President Kyagulanyi yakwesiga bwe nakuwa okulira akakiiko bwe bityo. Ebyo tetubuuza ab'ebyokwerinda baba bibakwatirako wa. Twayogedde ku nsonga ya obululu obukonge obujjanga butiikingiddwa mu by elections zonna muze mukiraba. Omolo kyaliyo, Oyamu kyaliyo, Edokolo kyaliyo, wonna era Kayunga n'awalala. Era ensonga ye Kayunga yazze nnyo okubanga tubuuza Chairperson wa Electoral Commission results ze balangirira Kayunga bazijjawa. Era tubadde ensonga ye ebadde nkulu nnyo nga DRL forms zaffe zonna tukyazirina eziraga nti twawangula n'obuli obusuka mu mutwalo mu kitundu naye ne balangirira owa NRM. So netubagamba tetwagala kuddamu kulaba embeera eyo mu Kawempe kubanga nabo bennyini bakimanyi bulungi kyabaswaza nnyo kye bakola Kayunga. Naye tubabuuziza zino predict ballot papers obukonge bwa butiikingiddwa tubulabye mu by elections zonna. Question yaffe buno obukonge buvaayo babufuna batya? Kubanga tusuubira nti Electoral Commission ye first of all ye bukola ate ye butereka. Kakati lwaki buli kalulu tulaba ng'abantu ebyawo yamwabiraba wa NRM yatuuka n'okulwana wa UPC nga balwanira ki abantu abaleeta obukonge nga buli tiki nga bagezako obuteekamu. Naye ne tubabuuza n'ekirala bano abantu mubakwata mubatwalawa kubanga tetunalabayo omusango ogugenda mu kooti ne gwozesebwa ku nsonga eyo. Buli by election bakwata abantu abalina obululu obutiikirire babatwalawa, ye abaayo obululu bwo bulagawa. Era tubuuza ne ku nsonga y'ekisolo oyo MP ne batugamba nti abaali bacomplaininga omusango bagugyamu enta. Naye ffe ne tulowooza nti Electoral Commission yo kennyini yali badde complainer kubanga obululu yabajja ne babuwamba ku presiding officer ate nga returning officer, yes, presiding officer ku polling station ate yo presiding officer nga employee wa Electoral Commission. Lwaki oyo employee yennyini si yabeera complainer nti guno omusango negenda mu maaso kubanga mwena amawulire mwakiraba ekisolo nti MP abadde n'obukongo butiikingiddwa era nasooka n'adduka mu ggwanga n'akomawo kati alya butaala. Twayogedde ku nsonga ya uniform z'abantu baffe aba NUP bebagenze bawamba. Twogedde ku fujjo lye bakola ku b'amawulire abajjaati n'abalala, efujjo lyonna lye badde bakola buli lunaku n'olunaku olwaleero President waffe abadde alina okubeera mu Kawempe omwo, naye twasalawo nti olunaku olwaleero tusooke tujje wano tulabe akakiiko k'ebyokulonda kye katugamba ku nsonga zino kubanga olwedde victim bangi nnyo. Abantu baffe balumiziddwa, abalala balina ebisago, so tetwagala embeera eyo egende mu maaso. Twogedde ku motoka ezitalina enamba, naye ensonga enkulu endala gye twogeddeko ebadde ya register y'e Kawempe North. Tubabuuzizza kijja kitya nti mu kulonda okwaggwa twalina abantu emitwalo 16 mu 14 ne baali registered voters. Kaakati ku ssaawa zino bali 19,900. Etulowooza nti wandiba nga waliwo akazanyo ke bagezaako okuzanya. Ketwalaba ebusongola n'awalala bwe bagenda ne bakwata abawagizi ba NRM abantu abo mu structure zaabwe ne babateeka mu register just okulaba nga baparticipating mu by election eyo. Ne tulaba nti 21% ebitundu 21 ku buli 100 okubanga beeyongedde ku register mu bbanga etono bwe lityo. Ne tulowooza nti walibawe ekitali kituufu era tubasabye batwe register eyo mu bwangu ddala tusobole okugyekenneenya tulabe sitendeka.